Eyaliko omulabirizi w'ennamirembe eyawummula Wilberforce Kityoluwalira asabye gavumenti wamu n'ekitongole Kinnema okubaako kye bakolera abantu abasengulwa mu ntobazi mu kifo ky'okubasenda ng'ekyonziira. Mbeera ya kusoberwa eri gavumenti kubanga bano be bantu betusumba, bano be bantu betukulembera. Bwe bakaaba tukola ki? Abamu batandise kwetta kubanga nga balaba batuuse ku kisenge, naye ate nga waliwo kye tuteekeddwa okwebuuza nti ye ng'eggwanga bwe tubanga tunaakola ku mbeera y'obudde kyo kino tukikole tutya. Ono agamba newankubadde ng'okukuuma obutonde bw'ensi kikulu era nga kyetaagisa, naye wasaanye okubaawo enteekateeka eri abasengulwa. Bw'olaba munno nga abonaabona gwe toyinza kulowooza nti oli bulungi kubanga atalwalanga ku nsalika tamanya bweruma, naye yagirwalako yayinza okutegeera. N'olwekyo bannaffe nga balumwa bwe bati embeera ekuleetera okusoberwa kubanga ekiseera kye kimu tutegeezebwa nti bannange twekoleko ku mbeera yaki y'obudde ate n'okulaba nga tetutaataaganya obutonde bw'ensi kyokka ate mu ngeri y'emu ne weebuuza kakati bano bakolebwe batya. Luwalira okwogera bino abadde ku ssomero lya Paul's Legacy erisangibwa e Namusera mu Wakiso bw'abadde assaako abaana emikono. Ono era asabye abazadde okufaayo okulera abaana n'okubalambika nga batambulira mu makubo amalungamu. Akali wakugambanga nti mpa ssente tutwalire abaana abali mu Ssanyu Babies Home oba Nsambya Babies Home ebintu ebyokweyamba kubanga nabo banzaalibwa mu nsi muno baagala baleke kwagala kwa Katonda. Don't hesitate kubanga babaleese bakoze ebirayiro bino, n'olwekyo omuzadde obibawanga mangu. Baabana mu bubaka bwabwe bavumiridde ebikolwa ebibatuusibwako. Everyone has a right to worship, but people nowadays go to church for quick miracles. These same people take our lives to offer as sacrifices as they chase for quick miracles. Era bakonye ne ku biragibwa ku ntimbe za TV ebyesittaza ng'ennyimba ez'obuseegu. Children matter in this country. Whenever we switch on the TV, radio, or listen to public addresses alongside the road, what is said and what is shown is not mindful of us the children. The songs we listen to and watch have bad words. The songs are on TVs, radios, and most social media platforms. Nga abakulembeze oba munzikiriza oba batukulembera mu ggwanga tulina okwekebera. Tumanyi nti kaakano waliwo ebintu bingi ebikolebwa naye nga tulaba nga waliwo embeera egamba nti bannange wano ndowooza kino kibadde kiyitiridde katwekoleko omulimu tulyoke tuwe ekifaananyi ekirungi eri abaana baffe bano betujja okugamba nti ffe nga tuvuddewo bo be banaddawo. Abaana 204 okuva mu masomero ag'enjawulo be bateereddwako emikono oluvannyuma lw'okumaliriza omusomo gwabwe. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.